anti kati nze nganze ebya mu America birala n'ebya Uganda birala kati nyinza okuba time gye nkubiramu nga njagala okwogera nabo nga bebaseeri okitegeera so kakati ekyo kyokuba nti baali tebakwata masimu ate kyanyamba nnyo okuba nti kyaleka omulwadde n'akola ki n'atereera maybe nalengera mubuulira bya business biki kakati ng'ate omulwadde erindooze bulala tebabakkiriza kwata masimu kibanga ekinzijjako naye namala nenkitegeera era Juliet zawedde we bali kujjanjaba kamiliyoni kati yesaawa omutuwe okitegeera yesaawa omukomyewo ku butaka emirimu giddemu gikwajje ate nawe waalikomyewo naye kubanga pate tukwetaagako birthday ya kamiliyoni njagala agenda okwebaza Juliet zawedde nga naye ali awo anko Wizo Manizo Wizo yali akooyeeyo naye n'amala n'amanya nti omusaayi guba musaayi oluganda luba luganda nagakamumonedere ddala bwe nayogerako ne kamiliyoni namubuuzako ebya Wizo nanga mune Wizo yalinayo show simaya eyo mu state eyo endala etali kamingi bali n'avaayo ng'ayagala kudda waka kati kamili amaze omusiibula ate n'agamba asobola kuleka gwe muganda wange ne Juliet zawedde n'amukonsolinga n'amugamba lindako obulayo weeks bbiri zaweddeyo okitegeera zigenda kuggwayo so tubalinze ati King Saha ye muntu kugaba atanyigirwa mu ttooke ntegeera King Saha ye muntu alabizala mu audience n'asooka ava ku by'okuyimba n'ajja asooka atereze audience King Saha esi yonna emumanyi naye n'abayimbi abalala babikola olaba Bana Boy olaba Bawini Nwaji okitegeera so kisinziira ku mudu gye bakusanzeemu naye ng'ekyokuba nti abawagizi mu baataakinga it's not good okitegeera ekyo kyengamba nti kati King Michael nga ye abeera ne personal bodyguard okitegeera my personal bodyguard tasobola kunzikiriza kugwa mu bantu kubakola ebyo kuba basasudde eri ssente zaabwe so yaba asobola okicontrollinga nze nensigalayo ku stage okitegeera then music ne gusangana gutambula nakakanya akavuyo ako because kati Saha weyagudde omuwagizi abamu kuba ecupa okitegeera because baba batamidde baba banywa omwenge era Saha nange mukoshoninga nga muto wange okitegeera si kirungi nnyo ogwa mu bantu nga batamidde be batyo olw'obusungu birina okukendeera agamba mbu yabadde ataasa ati kati bano ate batambula nabo be balina okukola omulimu ogwo okitegeedde so kakati ye okugwa mu bantu n'akola ekyo yabadde ataasa yataasizza ne next time yabadde aleetezalawo abantu ne baagala omukuba then n'amutaasa ani yadde aleetezalawo mbufaanyi ati faani bw'akola ekyo kyegambye era kiddayo wali bano bagaadi bo be bakiriyalinga ye bateesa nze olaba ku stage yange njagala mubeere nga mwegendereza stage yange nga performinga okitegeera wabawo watchman okitegedde bulungi banga lwakyo volaba mbasikola ki sinaffe bye tubiwulire tubifuna niyo bawo watchman agenda nakola ki nakakanya embeera omuziki ne bugenda mu maaso naye omuntu nga ali short tempered tekimuwalira kola ki kugenda kucyankana naye tujafunirayo Saha ali short tempered yes Saha ali short tempered Saha omunyizawo katono nnyo what napasuka n'avaako ne kati ffe tumutegeera ababeera naye bwanyiiga give him time give him distance later ajja kuweereza ka message ajja kukubira okitegeera mwogere yo wati kati ffe tumumanyi